ddala mwagakambye twalowooza nga famire nti kati Sseggirinya olutalo alulwanye lw'ebyobulamu era twasanyuka nnyo ne tumusanyukirako era abasinga amawulire mwagalaba nga bamusiibula tulowooza nti kati wano kikoze ekikiwe Sseggirinya abadde asigala addayo ku review ebbanga lyonna addayo ku review era newafiiridde wano abadde akomyewo ku review naye abasawo ne bazuula nti omubiri gwe mubaddemu afunyemu ku musujja ne bagamba nti atadda waka katumwewana ekitanda sobole okubeera nga astabilizinga mpolampola so abadde nga ajja ku review ne tulowooza nga tulabyewo ne progress era mu vidiyo obumu ng'oluusi tuba naye awo nembuta nga abadde ayogera abadde aseka abadde tukuba olwali naye kyannaku nnyo nti olunaku olwaleero asobodde kulitonda kitalonyesha mimi ebintu ebimu abadde tannabituukiriza okusinziira ku manifesto ye kubanga mu nnaku 10 twakola bye twakola naye ng'ate manifesto ye yali ya myaka yasaba terms bbiri kino ekisooka tubadde tutataganyizibwa era bye twakola twabikola mu nnaku ezasooka 10 twateekawo eddwaliro facility nga tumaze okukizuula nti abantu baffe babeera mu mugotteko beetaaga okuaccessinga medication esookerwako nga tumaze okukizuula nti eddwaliro ly'e Kawempe twagala kulwanagana na gavumenti kubanga twali tumaze okuwandikira minisitule ya health nga tulaba nti embeera mbi beetaaga buyambi mu ddwaliro ne tulaba nga badireyinga okola sikundi ne tuvaayo n'enteekateeka egamba nti byonna byonna tusobola okubeera nti tubitereeza nga tutaddewo eddwaliro lyaffe ne tutebateerawo segbox oba oli awo okwempawalinga abavubuka ne tubateerawo ebyemikono so enteekateeka so bingi nnyo byabadde tutannamaliza mu manifesto tubadde tufunye obuzibu of recent nga Landlord ayongeza rent okuva ku mitwalo 7 paka ku miliyoni 2 kyetwalabye nti ekyo nakyo kiri unfair so tubadde n'enteekateeka mu kisanja ekijja okulaba nti bannakawempe okumalawo ebizibu ebyo byonna ebyabalandlord okuzibira enkulaakulana zaffe okulaba nti ekisanja ekijja mu nnaku ezisooka ez'ekikumi ekyo nga kyo kyaggwa nga twagala okuzimba gundi nga twagala okuzimba kalina tuteekeko kalina eyo kubeereko ofiisi z'e Kawempe kalina eyo kubeereko eddwaliro kalina eyo kubeereko orphanage center waggulu kubeereko buli kimu okulaba nti tusobola bulungi nnyo okuweereza bannakawempe naye kitalo ddala Shamizi nga ffenna tewali amanyi nti alituuka neyesimba nawe olwaleero kati ndi kansala nange wewaawo yeyampisaako eddala kati MP wafudde MP naye ebiseera ebyo twali tulowooza nti tuliwo okulwanirira just nsi yaffe nga tetusuubira nti tuliyesimbawo wadde nemufuna ekimu kati kituluma nnyo nti abantu ababadde batuuse ku ssa eriteeseza eggwanga awo wennyini ate awali obuyinza we buli n'agenda mu kaseera kano nga ensi we badde singa okumwetaagira tusaba abantu b'e Kawempe bwe muba mutizaawo omuntu anadda mu kifo kya Sseggirinya abeere nga muntu ayina omukulu okufaanana nga ogwa Sseggirinya so si bano abeegwanyiza obwegwanyiza naye abantu abakudaalira Sseggirinya mubajjukira ne bagamba Sseggirinya nti yeerwaza bannaye mujjukiranga abantu abo ne bwali bayeesimbye mu kifo kyonna awalala mumujjukizanga ekigambo kino nti wagamba Sseggirinya nti yeerwaza mugenda balaba nga bavayo nga beefuula bakungubaga olwaleero naye nga bamulangira nti yeerwaza naye mugenda balaba nga beefuula nti bakungubaga abantu abo ne bwaba alina we yeesimbye bonna mumujjukizanga nti wagamba Sseggirinya nti yeerwaza yebyo yabasonyiwa kyaggwa sebo toleeta mbeera mu kuzika kwa Sseggirinya wuliriza kino Sseggirinya musajja musiraamu Sseggirinya yavaayo n'asonyiwa bonna abaayogera kati twagala muntu akyankalanya kuzika kwa Sseggirinya sebo ffe mikwano gye ono byali mu kwogera oli yasonyiwa nga mulamu tumusabira jana Firidausi oyogera bya kisiru Sseggirinya bonna yabasonyiwa talina muntu gwafudde ng'amuyinako buzibu era buli muntu waddemu okujja aziike Sseggirinya bano abali mu kwogera ebintu bano tetugenda bakkiriza kujja wano okukolerawo komedi waabwe mu kuziika kwa Sseggirinya tukolerawo politics wano si wabyabufuzi yasonyiwa bonna
naye tugenda ku kitebe twagenda n'onobe Ssegirinnya ku kitebe twagendayo Deputy Lubongoya ne President Kyagulanyi Ssentamu n'asonyiwa buli omu tewali Ssegirinnya gwakuddaako abanja mukwano gwa ng'atukubwa Lord Council paka kati kubaka Parliament. Olaba Faruku ffe twatuula ne tugenda e Kamwokya ne Ssegirinnya bonna yabasonyiwa era gyonna gibadde mikwano gya Ssegirinnya tewali gwe tugenda kugoba ku kuziba kwa Ssegirinnya era abaleeta ebyo ebibozibozi byabwe tubagamba tugenda kubakuba tuleke tusiibule mukwano baleeta politisi oyo afudde eri bamulesa akabozi yasonyiwa buli omu agende abadde ludda wanu nga tuli naye paka kati tabalina ekifumbo abyabadde ayogera bane bakimanyi nti Ssegirinnya ensambi yalabikayo asse mu kufa ayogera byakisimu abaddeko wa abaddeko Kenya totubulya kifumbo abaddeko Kenya yagendako ekwaga kanyoonyo Sheikh mkuu wa kuwanga Ssegirinnya tubadde naye byonna byayiseemu tubadde ne Ssegirinnya yasolotedduwa gye bawulira yavayo neyogeza okubeera naye okuba yakawula gyewulya mu ggwanga eryabetaabagerekaagala Ssegirinnya abadde musajja abadde musajja mwetowaze nga buli omu amutwalira mu ddaala lyandimutwaliddemu twagala ne Ssegirinnya tukyagaba n'amazzi ag'ekikumi kaveera tugaba n'akagaati kakikumi tetutambula ne Ssegirinnya bwe twali mu nsonga tusometuwanamugaba ajja kuwakikyala ebirungi muga byeyagala Katonda ajja bbikuwa ne mugamba naye tovanga bannakawempe tovanga bantu b'ekyebandu abali bakoze eki bakutaddemu obwesigwa ne bakulunda Ssegirinnya ebbanga lyamaze mu Paalamenti tanswazizza nga nze yamusomereddwa eyovako ey'obuwanguzi lako kwe twava kwenne nimulaba twasomeddwa Museveni agoba Mama Mbabazi Kayihura aveeko ebintu byaffe eddwa zaffe zonna Katonda yakola ki nze nali komanda waazo ow'edduweezo era Ssegirinnya nemugamba nemmala nemusomera edduwa ey'emirembe nemugamba nkwagala mu Paalamenti Ssegirinnya olwaleero olaba ogabye olwatano lwolina nga tiolabera mu Paalamenti n'abantu b'ekawempe tebakola lwose okulonda Ssegirinnya emyezi emitono gyamaze mu Paalamenti Ssegirinnya akoledde bannakawempe North era twagala abantu b'ekawempe bafiiriddwa nnyo kitalo nnyo n'eggwanga ng'ewamu Ssegirinnya tabadde nnaka wa kawempe wokka Ssegirinnya abadde muwaka wa ggwanga lyonna kubanga buli lwotuuka mu Uganda yonna Ssegirinnya amanyikiddwa Ssegirinnya bonna Ssegirinnya tewali yamusobya yabijjefu obusiraamukiriza okusonyiwa olaba nange sheekateri naabansomye nagenda basonyiwa bonna kubanga fadise tugamba nti kulli ibun adamu khata buli mwana adamu yena musobya kubanga nze ndi mwogezi wa PFF Bubaga naye Ssegirinnya abadde mukwano gwange era nga tuwayamu olwaliro osanga abantu abali ku Ssegirinnya bamulabye wano ati Timothy mpaka Paalamenti twalaba Ssegirinnya okuva nga akyatundabika jjere kaddugala gye yava okujja okola ki okutandika okusoma Ssegirinnya talina muntu gwabadde ayinako kigenda okujjukira ku Ssegirinnya mazima ge nakuyimira mu swago Ssegirinnya abaddewo opposition mufuufu nga tabuzaabuza ebyeddala abaddewo opposition nga Ssegirinnya wagamba nti nja kukola wagamba nja kuwa emitwalo 2 abanjagazzako kyagamba kyabwe era bannakawempe bafiiriddwa nnyo omuntu atazikawo lwa Ssegirinnya tazikawo Ssegirinnya nga mumalirivu okukyusa obuyinza n'eggwanga lyonna ng'eggwanga lyonna ewamulifiiriddwa nnyo naye tugamba bannaffe abagezaako okwanguya okufa kwaffe abagezaako kuba waliwo abangu yadde Katonda agenda ne tufa ne baba abanguya okukola ki okufa kwaffe ne batutulugunya ne batuwa obutwa ne bakola ki ne tubagamba nti nammwe essaawa yonna okuli kusookayo busoosi Ssegirinnya bava olwaleero mulaba Iraq batta Saddam Hussein
ne Saddam Hussein bwafa waliwo abaddawo era katetereranga kati olwaleero goyo yangu y'okufa kwa muno n'omukwata n'omuteekako ebisango sango nti akema abantu ebijambiya n'otasegirinya basegirinya bangi bagenda kututumuka eggwanga lirina abantu bangi bannaye tubagamba bannaye bambega bonna gye muli mu ggwanga monna abatulugunya bannammwe nammwe muli baana b'abantu tubajje mubeera ne gye musula mutulugunya bannammwe ne bakola bateeka mu makomera bbira mupango ne musiba abantu ebitaliimu segirinya olwale segirinya okuva we yava mu kkomera abadde tatereranga naye njagala okubategeeza abantu abakola ebintu ebyo nammwe mujja genda ojja kulujja kukyanga tulaba ku malaalo g'abantu ebeeyita abanene kati ani akuuma tumwine olwaleero eri tumwine ani amukuuma ani esikoti amukolako obwesikoti ku kabuli gyali so njagala okubategeeza olwaleero tufiiriddwa nnyo si Kawempe North yokka wabuli eggwanga lyonna Segirinya nganze Sheikh Atenda amanyi okusoma edduwa Katonda gwe yaziwa njasigala nkyamuteeka mu ddwaliro kubanga abadde mukwano gwange ng'omuntu tusaba Mukama Katonda Allah wekisa ekingi asaasire Segirinya mu kabuli gy'alaze era Allah amuwe ettaala enjakayaka mu kabuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wekisa ekingi asonyiwe omwoyo gwa Segirinya tujja kusigala naye Segirinya era agenda kusigala tetugenda kumwerabira ebbanga n'olubeerera lonna tetugenda kwerabira Segirinya olw'ebirungi byakoledde Kawempe.